Katonda tukuwe ekitiibwa kubanga oli mwesigwa. Kaseera kano tukawunga mikono gyo. Webala tuwadde obulamu, webala tufudde ba witness ab'omulimu guno Mukama. Nkugulumiza nti bino bye biro n'ebiseera by'okomereddewo Uganda okutandika okujjukira ku baana baayo abagivaamu. Era nkuwe ekitiibwa Mukama wange asizza ekigambo kino mu biro ebifaanagana bwe biti. Obeeko bangi bookimako, obeeko bangi boononako, era bangi bave mu makomera we baludde ebbanga. Neguddewo oyogere naffe Mukama, onkozesa okuba ekibya kye ekiganzi okuyita mu nze, Ayi Katonda osse ekisa ekyokusaba mu bulamu bwaffe. Era nkwegayirira Kabaka w'abakabaka buli kye tubadde tetumanyi era ekigendererwa ekinene lwaki wategese olukuŋŋaana luno, leka tukiwulire olwaleero okuyita mu kigambo kyo, obulamu bwaffe bufune okwanukulwa okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mpitwa tumusiime Joseph Prosper, muweerezaawo olw'ekisa kya Katonda. Ndi muweereza mu kifo kino era njagala nange kweyongerayo baganda baffe bonna abatandise bwe bakomye. Muzeeyi tweyanziza nnyo, Mukama kwenye omukisa, tuweereddwa nnyo omukisa. Ekituufu kiri nti tutekiddwa omugugo gw'obutaddamu ku kwevuma baganda baffe be tulowooza nti baatwerabira okujjako okubasabira obusabize essaala. Bikula nange ekitabo kya Luka essuula y'e19 n'olunyiriri olw'omwenda. Luka essuula ya 19 n'olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli egambye bweti, kantandike n'olw'omunana. Zakayo n'ayimirira n'agamba Mukama waffe nti, laba Mukama wange, ekitundu eky'ebintu byange mbawa abaavu, era obanga nalyazaamaanya omuntu yenna ekintu kye, muliyirira emirundi ena. Yesu n'amugamba nti, leero okulokolebwa kuzze mu nnyumba muno, kubanga naye mwana wa Ibulayimu. Bayibuli etugamba olugero luno lwali lukwata ku musajja gwe bayita Zakayo eyali omuwooza, eyatuuka ekiseera n'afuna omukisa okusinkana Yesu, naye nga Yesu ali mu kibiina ky'abantu abangi ddala. Kati ne kimuziyiza omutuukirira kye yakola n'alinnya omuti. Kyekimu ku byama ebifuula Zakayo okuba ow'enkizo mu Bayibuli. Abawooza baali bangi, naye omuwooza eyanoonya Yesu okutuuka n'okurisikinga obulamu bw'okulinnya omuti, omusajja omukulu bw'atyo, ekyo kyafuula Zakayo okubeera ow'enkizo ng'awandiikibwako. Naye ekyama kye twogerako wano kiri ku bigambo Yesu bye yayogera ng'atuuse mu nnyumba ya Zakayo. Kye mmanyi, saddaaka ya Zakayo ey'okulinnya omuti yakoma ku Yesu. Yesu n'akomebwako ne kimuwaliriza okugenda ne maka ge. Nali ŋŋamba abantu emabegakaawo nti abantu si bangi Yesu bye yakyalira mu maka gaabwe, si bangi. Era nali nkikolako research mu byawandiikibwa nti bantu bangi si Yesu teyamalanga gakyalakyala. Era amaka galinganga 45 naye bw'oba ogalondodde gonna gaali g'abantu bagagga. Bagagga Yesu bye yakyaliranga ewaabwe, abaavu yabasisinkananga mu kibinja. Lwaki yalinga akikola bw'atyo? Yalinganga tasosola baavu naye ng'akimanyi nti omugagga omu bw'alokoka okuyita mu ye, baganda be bonna, baliraanwa be, bakozi be, n'abantu bonna bagagga banne babadde akola nabo mirimu, olwo Yesu aba abatuuseeko okuyita mu mugagga omu. Kitegeeza nti Katonda respectinga omuntu gwe bayita oluggi. Kasita kizuula nti mu muntu omu nsobola okutuuka ku balala bangi, yeerekereza 10,000 z'amanyi nti bwe naatuuka ku mwavu omu n'alokoka, era abantu bagamba nti oyo bibadde bizibu bye bimulokodde. Naye omugagga omu bw'alokoka, n'abatabadde balokole nga naye bagagga bakomebwako nga bagamba nti olaba mugagga munnaffe alokose, kitegeeza ekintu kyakkiriza kirimu ekinyusi. Kakati lwaki tuteekateeka enkuŋŋaana bwe zityo olwali tugamba nti leka tulumbeko ku baganda baffe abali mu mawanga agali ebweru? Kyama ki ekiri mu kino? Mbadde ndi mu kukola research nti kontinenti eno eyaffe eya Semazinga eya Africa mu byafaayo, buli lwe wajja wave ey'abantu abali mu Africa okutandika okussaayo omwoyo ku lw'abaganda baabwe abali wabweru wa Africa, waba waliwo ejjenge eppya Katonda ly'aba agenda okugolokosa mu Semazinga. Njabalaga ebyafaayo eby'enjawulo. Kati Bayibuli etuwadde ekyawandiikibwa kino nga Yesu akyadde ewa Zakayo n'amwatulirako ekigambo ekimugamba nti olwaleero obulokozi bukyadde mu nnyumba yo. Ogwo gwe mutwe gwe twatandikirako okutambuliramu nga tugamba nti buli muntu yenna alina muganda we yagenda ebweru, ennyumba eyo Katonda yali agikyalidde, obulokozi bwali bukyalidde ennyumba eyo, naye ennyumba eyo n'etamanya, ennyumba eyo n'etategeera
nti Katonda yali agikyalidde okuyita mu mwana waabwe eyali agenze mu nsi z'ebweru. Lunaku lumu Yakobo yali yeezizisa ejjinja n'aloota ekirooto ng'eggulu ligguddwawo nga waliwo amadaala bamalayika bambuka nga bakkirira. Naye bwe yazuukuka yagamba bw'ati, ddala mu kifo kino wabaddewo Katonda naye n'okumanya ne simanya. Era n'afukawo amafuta n'agenda. Nti Katonda yakyalira Yakobo naye Yakobo n'atamanya. Naye Mukama n'amuwayo chance endala. Yakobo bwe yamala okugenda ewa Labani amaze emyaka 20, Bayibuli etugamba bwe yakomawo ku luno bwe yadda mu kifo kyekimu, luli Mukama we yamusisinkana n'atamanya. Ku luno bwe yamusisinkana yagamba, taata togenda nga tompadde mukisa. Bayibuli etugamba ne bameggana, yagenda okumuvaako ng'alesa amukyusizza. Obanga olwo famire yakyalirwa Mukama ku lwa muganda waabwe okugenda ebweru, famire eyo neetamanya, Katonda alese eddoboozi lino lyogere eri famire eyo leero ku luno ereme okuyitibwako ebe ng'emanyi. Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Ekyama eky'okutambula okuva mu nsi y'ewammwe ogende mu nsi etali y'ewammwe, kyama si kya buntu, kyama kya bwa Katonda. Era okutambulira ddala mu byawandiikibwa eby'enjawulo, famire ezisinga obungi bwe zajjanga ziyitibwako ebiro n'ebiseera. Ekimu ku bintu Katonda bye yakolanga okukomezaawo famire ezo ebiro n'ebiseera, yakwatanga omuntu mu famire eyo n'amugyamu n'amutwala mu nsi etali y'ewaabwe alowoozeeko bulala. Olwo nnaamugeme ekizinga kitta ebiseera ku baganda be, ye kireme omutta, obanga kinnamujinga obanga kirwadde kireme okukwata endowooza ye, yagende mu kifo we balowooza obulala, agende mu kifo we balaba obulala, agende alabe ebintu baganda be bye batalabangako, obwongo bwe bukyuke. Olwo nno bo emirembe ng'esatu ekintu kye baludde batya, yaabe nga takyakitya asobole okujja okukyaŋŋanga. Mukama yeebazibwe nnyo. Ffenna bwe twogera ku bikoligo by'obuzalirano ebirondoola famire ez'enjawulo, njagala bagamba ebikoligo by'obuzalirano ebisinga obungi amaanyi gaabyo gali mu mindset yaffe. Kituufu emizimu gye giteeka mu nkola obusibe, naye abantu be bawa emizimu amaanyi okuteeka mu nkola obusibe bwe gikola. Kitegeeza nti omwoyo gwonna singa guba gunaasiba famire emu, gukola ebintu bibiri wammanga. Ekisooka, guzaala endowooza eri negative mu magezi g'abantu abo. Abantu batandika okulaba ebintu ebifaanagana, abantu batandika okuba nga ebintu babikola ng'abo abasooka bwe babikola. Singa Mukama akigumiikiriza ku mulembe ogusooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu nga bakola ebintu bye bimu, famire eyo oba gurupu y'abantu eyo bw'atagireetera nsasagge kugitabulatabula, alondamu omuntu omu n'amugyamu n'amutwala mu kifo ekirala alowooze bulala okusinga baganda be. Olwo n'atandika okuba nga ye obusibe obubadde bumukutte endowooza bube nga bukutuse, kimuwa amaanyi okuwangula n'emizimu. Njagala bagamba temumanyiyo biseera mizimu gye gigobeddwa ne gigenda ne gimala ne gikomawo. Ne bagigoba ng'ekituufu deliverance n'omuntu yakaabye ng'emizimu gyamuvuddeko ne gigenda. Ne bwe gimala okugenda eyo ne gikola kali ke kitera okugamba mbu kanzireyo mu nju yange, ne gijja nga giketta gigenda okulanga endowooza ekyagiganya okuddamu okuyingirawo. Ng'omuntu akyagamba naye kaakati ffe batabani ba Sefolooza tuli batubadde kaki ku nsi. Ngekiga tubadde tumanyi ono yasumuluddwa, akyayogera bw'atyo nga giddamu gituulawo. Tunuulira mu byawandiikibwa abantu bonna abaakyusa ensi, Katonda yakolezanga prinsipe eno ey'okubajja mu nsi y'ewaabwe abatwale mu nsi etali y'ewaabwe. Bayibuli etugamba ku Ibulayimu. Ibulayimu obuvunaanyizibwa bw'okugenda mu nsi ensuubize Katonda tiyabuyitira ye okusooka. Omugugu guno ogw'okusenguka Mukama yaguteeka ku taata w'etteera. Bayibuli egamba n'ava mu nsi y'ewaabwe y'Abakaludaaya ng'agenda Kanani. Bwe yatuuka e Kalani n'atuulaawo. E Kanani teyatuuka. Kakati Katonda n'aga nti abantu famire yabwe buli kyoyogera tebakiggusa. Mukama yeebazibwe. Ye Mukama n'alumba Ibulayimu n'amugya mu baganda be, n'amugya mu bantu balinako oluganda, amutwale mu nsi ng'alinganga waŋŋanguse. Bwe yamutuusa mu nsi etali y'ewaabwe n'alyoka atandika omukozesa ebintu ebitali bya bulijjo. So kyama kya mwoyo tekifuga ku nsi wokka wano, ne mu nsi y'omwoyo ey'omu ggulu kifugawo. Mukama waffe Yesu Kristo yali abeera mu ggulu nga mwana wa Katonda era nga mubereberye w'ebitonde byonna. Naye njagala bagamba nti yalina linnya erisinga amannya gonna, yali talifunanga. Naye olunaku lwakya
mu ggulu gye yazaalwa ne bamugamba kakati twagala okwongera okwimusa okufuula atali wa bulijjo naye tosobola kufuuka wa bulijjo okujjako ng'ovudde mu nsi yeewammwe gye wazaalwamu ogende mu nsi etali yeewammwe bw'onna ogenda mu nsi etali yeewammwe n'okola ebitali bya bulijjo oligenda okukomawo wano nga tukuwadde erinnya eddala. Era Yesu bwe yava mu nsi yeewaabwe ey'omu ggulu n'ajja mu eno ensi y'eno kati nga teno ffe tumuyita serebu kubanga naffe akola ebitali byewaffe. Mukama yebazibwe. Eno atambulira ku mazzi, atambuza abalema, aliisa abantu 15 n'emigaati mitono. Ebyo si byeno waffe, ebyo byeri ewaabwe gye yali avudde. Kati ebyo nga bw'oba obikoze ewaabwe ago si mawulire, naye bwe yava ewaabwe n'ajja eno aba afuuse serebu kubanga akoze ebitali byewaffe. Era bwe yekoma okukola ebitali byewaffe eno twamuyita kabaka ne tumuwa erinnya n'ajja akola ekisingayo ekyali kyatulema mu eno ensi n'ajja awaayo obulamu bwe n'atufiiririra eri ewaabwe omuntu asobola okusalawo n'afa n'amala n'adda engulu. Eno twali tetukisobola, n'ajja n'akitukolera n'atufiirira. Bwe yamala otufiirira n'atuzuukirira. Bwe yazuukira n'agamba n'obulamu bwe nzuukiridde mbubaddiza mbubawadde, n'addayo ewaabwe. Yesu bwe yaddayo ewaabwe amannya ge yali ayina ne bagakyusaamu. Mukama yebazibwe nnyo. Kati n'afuuka kabaka w'abakabaka, kati n'afuuka Katonda yennyini. Kyetuva tukkirizibwa okusaba mu linnya lye. Katonda n'atanyiiga kubanga erinnya lye omwana yajja ku nsi kuno n'alikolerera. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Bwe kityo naffe bwe kyali, bwe twali tubeera mu ggulu, twali balangira n'abambejja, twali baana ba Katonda. N'emyoyo emirala egitannajja ku nsi gibeereyo mu ggulu, teginayo kyamaanyi kye gikola okujjako okunyumirwa obunyumirwa okubeerawo kwa Mukama. Era tewaliwo mu Bayibuli bwe tulaga wonna wonna nti Katonda awa empeera emyoyo gy'abantu egiri mu ggulu nga tegijjanga ku nsi. Tegisoboka kubanga gibeere. Ate empeera yaki? Ebintu byonna bye girimu ye yabikola. Mukama yebazibwe. Mpaka omwoyo ogugamba nti Mukama njagala kukyusaako ku byafaayo ne baga nti okakasa nti ye omwoyo ogwo n'aguleeta mu nsi etali yeewaabwe n'ajja agwambaza omubiri gwa kuno ne gujja ku nsi. So omwoyo bwe gujja ku nsi eno etali yeewaabwe ne baguwa omubiri ogw'ensi ey'eno ne gusalawo ne gukola Katonda kye yaguleetera ku nsi eno. Ku nsi buli kye gukola ffe bwe tukirabako tugamba nti oyo omusajja yalyoka n'azaalwa kubanga ku lw'okuzaalwa kwe obulamu bwaffe bukyusiddwa. Kituva tusasula bannabitone, kituva tusasula abantu abatugasiza. Lwaki tubasasula nga tugamba atuleetedde kye tutalabanga akijjeewa mu nsi yeewaabwe n'akireeta mu nsi eno. Mukama yebazibwe nnyo. Njagala kugamba naawe oli mu nsi y'ebweru wano oli wajja kuba kyeyo. Mukama yebazibwe. Nga tetunagenda kubali mu nsi ziri endala, kasooka tutandikire ku ggwe naawe oli abroad kati. Era wajja kuba kyeyo. Ekyeyo kye wajja okuba kwe kola Katonda kye yakutondera okubeera. Baganda baffe mu ggulu bali eyo batusabira, era buli lunaku batuwagira nga bagamba totwerabira, tukuwagira. Tukimanyi bw'onooveeyo nga okoze ky'oteekeddwa okukola ku nsi kuno ogenda kudda ng'oli kabaka. Wavaayo mu nsi y'ewammwe ng'oli mulangira, ng'oli mwana bwana, naye bwe watuuka eno omulimu gw'okoze kasita onooba ng'ogukoze bulungi, boddayo mu ggulu, toddayo mu kifo we baakujja, bakutwala mu kifo kirala. Bakutwala mu kifo kirala. So principle y'okuva mu kifo ogenda mu kifo ekirala ya mwoyo nnyo. Era tewaliwo mu byafaayo bantu Katonda be yali akozesezza mu ngeri etali ya bulijjo be yaganya basigale mu bifo byebimu mwe yabasanga oba mwe baazaalwa. Bwe yabanga ayagala okutaasa abo balimu nga bano abajjamu, kyokka bwe yayagalanga okuyimusa bano kye bali era nga abatwala mu kifo ekirala. Bwe twogera ku Eriya omutishubi, Tishubi ewaabwe gye baamuzaalira yali nobody, era tewali kyamaanyi kye baboogerako. Ne bazadde be abatishubi tetubamanyi, n'eggwanga eri Tishubi tetulitegeera, oba baali beddira ki tetukimanyi. Naye omutishubi olunaku lumu n'agamba kanve ewaffe Tishubi ngendeko ku kika ekirala. Bwe yajja e Samaliya, Mukama yebazibwe, ebigambo bye Eriya ne bitandika okutegeerekeka. Balabika abasajja abatishubi baali basabi nnyo, baleka abatishubi baali basiibi nnyo, abatishubi baleka baali boogera ne Mukama, naye nga mu butishubi bwabwe tebanyeenyanga nsi. Mpaka omutishubi bwe yava ewaabwe n'agenda ku kyalo ekitali kyewaabwe. Kati kya mutawaana okubanga omukisa bwe guto gujjidde ennyumba, naye ennyumba neyetamanya.
kya mutawaana okubanga Katonda ayina omuntu gw'agolokosezza n'amugamba mujje mu baganda be mutwale mu bantu batalinaako luganda mbeeko endaba y'ebintu gye mukyusaamu alabe bulala then bw'anaaba amaze okulaba obulala muzzeeyo mu baganda be abakolemu omulimu. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. So kitegeeza ki? Buli nsi yonna bw'ebanga efunye obuzibu neeraba nga tegenda mu maaso nga waliwo okusikatira, ensi eyo bw'eba esikatidde efuneyoko amagezi gamu eringizeeko ku nsi endala ezigiriraanye, eyinza okuba nga obulokozi bwayo buli mu nsi eziriraanyeewo. Muntu omu yali atubuuza lwaki abazungu baatusooka okugeziwala, lwaki baatusooka okubeera mu maaso mu bintu byonna bye bali. Nange ne mugamba bwe nti abazungu baatusooka okulaba ennaku okusinga ffe. Abazungu baatusookera ddala okulaba ennaku, baabonaabona otusinga. Kati ennaku yabakaka okutambula bave mu nsi y'ewaabwe bajjeko mu nsi endala. Ffe baatutwala lwampaka ku miguwa, Mukama yebazibwe, kubanga ne waffe baasaa tuli bamativu, Mukama yebazibwe. Naye bo beebeereeta ennaku yamala baluma waabwe eyo ng'emirimu gye bakola beetaaga abanaabayambako abalina amaanyi obbasinga. Bwe baatuuka ne basanga abagayina nga tebalina kyagakozesa ne babasaako enjegere babatwale babayambeko. Baamala kujja wano nga zaabu n'amataka n'ebyobugagga bye baali bayina ewaabwe nga bizze binafuwamuuko ne baga nedda katugende eri tunoonye mu nsi. Tebajja nga balowooza nti balina kye banaasanga eno, baali bagenze kuvumbula naye bakola bulungi ne bajja kasookedde bajjanga ewaabwe waatereera. Naye twebaza Mukama mu mulembe mwe tuli. Kati omulembe gwe tulimu gwe guno, baganda baffe be tusabira era be twogera nabo kaakano si be babagendera ku njegere, be babaatuula ewaabwe nabo ne bagamba nti naye naffe ewaffe wano nga byonooneseemu, nga tugezezaako ne bigaana, ne bagamba nga bali bwe baava ewaabwe ne bajja wano ewaabwe ne watereera, naffe katuve wano tugendeko ewaabwe ewaffe bitereere. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. So kati abantu abafaanana bwe batyo tetusobola baleka mu bbanga nga tetubasabidde, tetusobola baleka mu bbanga ne tubeerabira. Buli lwe tukoma okubeerabira naffe tubanga abeerabidde Katonda kyatulinako. Bwe twogera ku lukalu lwa Afrika mu byafaayo, ebyafaayo bitugamba mu myaka abaddugavu lwe batandika okusaba obwetwaze, waliwo abasajja be bayita bamakasigavi abaali babeera mu Bungereza, abaali nga baana bazzukulu b'abazzukulu b'abaddu be baali batwala mu busibe. Naye baatuuka ekiseera abaddugavu nga baweereddwa obwetwaze, ne wajja omusajja gwe bayita Emperor Haile Selassie yava mu Ethiopia waneeno n'atambula mu mawanga ago ag'abeeru ng'agenda abagamba, bannange mujjukire ewammwe, mujjukire obuvo bwammwe. Eno newankubadde nga gye muli baddugavu naye mukitegeere nti omuddugavu ava eri gye nva. Najja nga abakungamu omuliro. Abasajja abo be yagenda akungamu omuliro oyo Emperor Haile Selassie be bagenda batandikawo okuvujjirira revolutions organizations ezajja zitandika okubanja abaddugavu abeeru abaali wano nga zibagamba mutuwe obwetwaze bwaffe, mutuwe obwetwaze bwaffe. Njagala bagamba buli lwowulira omuddugavu ng'atandise okulumirirwa munne ng'agamba nti tulina muganda waffe yagenda mu nsi endala naye katutandike omulumirirwa, katutandike omulowoozaako, katutandike okwogerezeganya naye. Kiba kitegeeza nti mwe aboogerezeganya nammwe wabaawo eddoboozi erivudde mu nsi y'omwoyo nga ligamba ebiro by'okutuukirizibwa kwammwe byengedde. Yes, eddoboozi buli lwe ligenda mu nsi engwira nga lyegayirira baganda baalyo abagendayo liba litegeeza nti ebiro by'okukyalirwa kwaffe bikomyewo naye twetaagako extra support okuva mu baganda baffe. Ekyo tekyasooka kuba mu Afrika wano wokka, naye ekyaliwo ne mu byawandiikibwa mu kitabo kya Nekemeya essuula esooka n'olunyiriri olusooka. Ngenda kusomawo ennyiriri ntono nnyo mbabuulire ekyali ku musajja ono, then tulyoke tufune essaala awo egenda otuwa okusaba nga tusabira famire ezayitibwako oba ezitamanya kukyalirwa kwazo. Nekemeya essuula esooka olunyiriri olusooka agambye bw'ati. Nekemeya essuula esooka n'olunyiriri olusooka. Ebigambo bya Nekemeya mutabani wa Kakaliya. Awo lwatuuka mu mwezi Kisuleevi mu mwaka ogw'amakumi 20 bwe nali nga ndi mu Susani olubiri, Kanani omu ku baganda bange najja, ye n'abasajja abamu abaava mu Yuda. Ne mbabuuza ebigambo eby'Abayudaaya abaawona abaali basigadde mu busibe n'ebigambo by'e Yerusaalemi. Ne baŋŋamba nti ekitundu ekifisseewo abasigadde mu busibe
eyo musaza balabye ennaku nnyingi n'okuvumibwa, era bbugwe wa Yerusaalemi amenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Awo olwatuuka bwe nawulira ebigambo ebyo ne ntuula ne nkaaba amaziga ne nakuwalira ennaku ezimu ne nsiiba ne nsaba mu maaso ga Katonda w'eggulu. Ne njogera nti nkwegayiridde, Ayi Mukama Katonda w'eggulu, Katonda omukulu ow'entiisa, akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye. Okutuuka okuwulire nno n'amaaso go gazibuke, owulire okusaba kw'omuddu wo kwe nsaba mu maaso go mu biro bino, emisana n'ekiro, olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo, nga njatula ebibi by'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona. Weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twayonoona. Olw'ekkumi. Kale bano be baddu bo era be bantu bo, bewanunula n'obuyinza bwo obungi n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ayi Mukama, nkwegayiridde okutuuka okuwulire nno okusaba kw'omuddu wo n'okusaba kw'abaddu bo abasanyuka okutya erinnya lyo. Owe omuddu wo omukisa leero, omuwe okusaasirwa mu maaso g'omusajja ono, era nali ndi musenero wa kabaka. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Kino kye tukola kati kyaliwoko. Bayibuli etugamba abaana ba Isirayiri nga batwaliddwa mu bunyage bamalayo emyaka 7. Ekiseera kyatuuka ne basalawo bambi, Mukama n'abatemerawo ekkubo ne bakomawo. Kati bwe badda, abamu baasigalayo kubanga baali bafunye permanent jobs, baali bafunye emirimu nga bakola mu State House. Kati omu ku bo yali Nekemeya nga yakamulira kabaka obutunda, yakolera kabaka juice. Kati bwe baali baddayo ye teyaddayo, naye mu baddayo kye baasanga ewaabwe nga kikaabya. Bwe baatuukayo nga Isirayiri gyeri n'agayumba gaabwe gyegali, n'embunga gaafuuka matongo. Ate ekirala ekyasinga okuluma, mbunga ne bbugwe yamenyeka, bbugwe waabwe ekikomera nga kyasesebbuka. Kati b'Abayudaaya ekigambo kikomera bakitwalanga nga kintu kikulu nnyo lwa nsonga bakimanyanga nti omuntu ne bw'oggalawo ennyumba yo naye nga bbugwe temuyina, omulaba ajja kujja kiyere abatulugunya amale yegendere. Kakati Bayibuli etugambye mbu omu ku baganda ba Nekemeya bwe yalaba ennaku efaanana bw'etyo, kirabika n'ayitamu mu kyalo nga buli gwagamba talina kyazzaako, n'agamba kansirike, n'asaza tiketi n'addayoko ebweru. Mukama yebazibwe. N'addayoko ebweru n'asanga muganda waabwe eyasigalayo, n'amugamba baaba kankubuulire, ebifo e Yerusaalemi byetaaga obimanye, ffe twazzeeyo naye ebika by'amaziga. N'amunnyonnyola buli kimu, naye kye njagaddewo kye kino. Bayibuli etugamba Nekemeya gwe baagamba olugero yafuna omugugu munene n'okusinga yamuleetedde amawulire. Katonda yamusiikuula omutima gwe. Mumanyi lwaki? Kubanga yali alina obusobozi. Yali alina obusobozi. Busobozi ki? Yali ali mu lubiri ng'asobola ogamba ensonga ze kabaka n'amuwa obuvujjirizi. Mukama yebazibwe nnyo. Bayibuli etugamba n'ayogerako ne kabaka, yasooka kusaba n'ayingirako mu kusiiba. Bwe yamala okusiiba, mutima gwe obunyiikavu ne bweyongera okuba ku mutima gwe. Kabaka n'amugamba nti bulijjo sikulabangako ng'ofaanana bw'oti, walina okuba nga waliwo ekizibu nga kinene. N'akimunnyonnyola. Bayibuli etugamba kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo n'amugamba oyagala nkole ki? Kiki ky'oyagala nkole? N'akimunnyonnyola n'ennaku ze yali amusabye z'abaamuwa agende bazimbe bbugwe wa Yerusaalemi nazo n'azimugamba. Kabaka n'amukkiriza ateme n'emiti mu kibira kya kabaka, n'amuwa ebyali byetaagisa ebisookerwako. Kati Abayudaaya bonna baali bamanyi nti embeera mbi, naye olw'okuba kambabulye kino bw'obeera mu mbeera embi weeri, naawe obwongo bwo bukwatibwa n'olaba ng'embeera era ddala ng'ekuyingidde mu ndowooza yo. Naye ava mu nsi z'ebweru bw'ajja, embeera agiraba ng'agigeraageranya n'eri gy'avudde ng'alina obusobozi obugijjawo. Mukama yebazibwe nnyo. Mu Nekemeya ye bwe yatuuka teyakaaba nga balala bwe bakaaba, teyekkiriranya nga balala bwe bekkiriranya. Yatambula n'asooka yeetooloola ekibuga, bw'amala okyetooloola nga takyetooloola kulaba bubi bwakyo, naye ng'akyetooloola ategeere wa we batandikira. Wa we batandikira. Mubijjukire bwe muba muvudde, bwe twavanga muvudde mu Kampala mugenzeeko mu kyalo. Ne mutuuka mu kyalo n'osanga abaana ba Zeveriya baasigalayo endabika gye balabikamu, tuweeyo 10 tugule walagi, nga boogera ebintu nga byewuunyisa. Naye nga naawe toli mugagga nnyo obadde mu kazigeeni e Kampala. Naye olw'okuba gy'ova walungiko, Mukama yebazibwe. Ng'era enjogero yogera yaki? Ya Kinnakampala.
Ega temusobola kukola wono kadaala kagundi nedda nammwe musobola okutandikawo okwokya amanda. Amanda eri e Kampala gafuna era waliwo abantu abagendanga mu Christmas mu kyalo ate ne bakomawo n'abantu nga yebinisa abalala beyasanzeyo ku kyalo nga naye munaku naye kyeŋŋamba ng'ennaku ye erumikako okusinga beyasanze n'agamba bano kankomewo nabo. Lwaki banakuba engatto ku ddagala ku kkubo ng'alaba ekyo kijja bataasaako. Kati ne Nekkemiya ajja ne mindset eyo n'ajja n'akola ekitabo kino ekya Nekkemiya nga kitulaga emirimu Nekkemiya gye yakola. Naye bwe tuba tukirabye tetusobola kubuusa maaso muganda we Kanani eyalaba nga bo tebasobola n'agamba katugende eri baganda baffe abali ebweru. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Omulanga gw'omusajja ono Kanani bwe musoma ekitabo kya Nekkemiya musajja oyo mumubuusa amaaso naye musomanga essuula ezisembayo. Nekkemiya bwe yali addayo mu mulimu gwe ng'amaze okuzimba bbugwe wa Yerusaalemi awedde, Bayibuli etugamba muganda we gwe yalekera obukulembeze ono Kanani gwe yabulekera n'agamba buddukanye nze kaŋŋende nja kujjanga monitalinge. Nekkemiya n'addayo naye ng'agiranga n'akomawo alabe oba bbugwe gye baazimba ekyayimiridde. Leero ffe Bakanani b'omulembe gwaffe, ffe Bakanani b'omulembe gwaffe abagamba nti mu famire yaffe mulimu bannekkemiya Katonda be yatwala abroad. Naye olwaleero tetugenda baweereza masimu gababanja, tetugenda baweereza list ya school fees, naye tugenda baweereza ssaala. Nga ffe tugamba ffe omugugu bwe tugufunye ku mutima gutulese tuyenje buse buyenje busi. Naye ku luno naffe katukyuseeko ssaala tusabe nga tugamba nti ayi Mukama nga tuwulira omugugu gwe tulimu kaakano embeera gye tulimu obubi nga famire bwe tulumye bweti tusabira ne muganda waffe ali ebweru bwotyo bw'oba ogumutikka ategeere kigye yava asobola okutereezaayo. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Bwe kityo bwe kiri nti buli famire ekyaliddwa Mukama bwe tamanya n'omukisa ogwandibadde gugibeerera omukisa ate gugifuukira ekivume ekisingako. Famire bwe ziba zinaakyalirwa ziyina emiryango 7 Katonda mwayita okuzikyalira. Bwe ziba nga famire yonna bw'eba eneekyalirwa eyina enzigi 7 Katonda mwayita okuzikyalira. Era njagala bagamba mwabadde batenda ebikolwa by'obuzaliranwa kamba buli ekyama kye mbadde temmanyi ekintu kye mbadde mutenda okuba nga kyasiba famire yammwe kyandiba nga kyayita mu mulyango gumu naye nga n'emirala mingi Katonda ali mu gikonkona gaga singa munzigulirawo guno nja kuyitira wano ate n'ekyasiba wali nkisumululewo. Buli famire eyina emiryango 7. Wano we tuli Shelton eyina emiryango giri 4 naye njagala kugamba singa bakugamba nti omulabaze n'abanga asibye wali eri n'agamba siraba afuluma nga gino gikyali miggule era tuba tukyalina chance ezidduka. Mukama yebazibwe nnyo. So famire eyina emiryango 7. Famire omulyango gwayo ogusooka gwe gw'obulamu bwayo obw'omwoyo. Kati bantu bangi nnyo mu famire mwe baazaalwa omulyango gw'ebyomwoyo gwalwala, gwe wekka gwalimu omulokole, gwe wekka yakkiriza, abalala balemera mu busamize bakyasinza emizimu. Ogwo omulyango gwakwatibwa nnyo naye famire teyina mulyango gumu, waliyo n'emiryango emirala. Omulyango ogwokubiri gwa buweereza. Buli famire erina okuyitibwa Katonda kwe yagiyitira okukola. Era singa famire eba etegedde okuyitibwa kwayo neeyita mu mulyango ogwo neegussaako ekitiibwa neegulondoola neegwesibako, Katonda asobola okuyita mu mulyango ogw'okuyitibwa kwayo n'ebirabo Katonda biyaggiwa ogenda okulaba nga n'ebyomwoyo biteredde. Olwaleero mbadde nina posita gye ndaba y'omubulizi w'enjiri agenda okujja mu Uganda naye kinkutteko nnyo. Musambi wa mupiira, yali musambi wa mupiira w'amaanyi mu ggwanga lye eyo mu Bungereza oba mu Europe. Naye Katonda bwe yamukozesa mu kusamba omupiira ndowooza mu kika kyewaabwe oba oli awo alabika yali avuddeyo omwatiikirivu n'afuuka international footballer n'agamba nti kino ekirabo kyandibanga Mukama bw'abanga yakimpa bw'omu mu kika kyewaffe kwe kuyitibwa Katonda kwatuwadde nga talent. Nze sigenda gikomya bukomya mu kusamba kufuna bikopo naye ngenda gikozesa ebeera oluggi ate oluggyako ekivume enju ya kitange nga nkikozesa okuweereza Katonda. Kati agenda kujja mu Uganda kuteekateeka crusade ng'ayambadde ejjaze ez'abasambi b'omupiira. Mukama yebazibwe. Ye tajidde mu masuuti nga ababulizi banjiri naye ng'alinga agamba nti bwe wabaayo abasambi b'omupiira be nnaasanga mu Uganda nabo banaalabira ku nze nga bagamba n'abasambi b'omupiira balokoka.
Mukama yebazibwe n'abasambi b'omupiira balokoka era nzuuno nali sita naye nalokoka mbuulira n'enjiri. Kitegeeza bw'abanga sitaani yakwata omulyango gw'ebyomwoyo ewaabwe ne watabayo kalidinaali ne watabayo levulandi ne watabayo pasita, ndaba omusambi w'omupiira bw'ayingidde mu lunyiriri olw'okuweereza okwa talenti n'agamba era nkyasobola okujja ekivume ku kika kyewaffe. So kitegeeza nti oli ne bw'abanga Katonda yamutwala bweru nga yagendanga musambi wa mupiira, oba yagendanga muyimbi, oba yagendanga mulimi, oba yagendanga mukozi wa musaaluuni, ffe abasigadde tusobola omusabira. Ekyo ne lufuuka oluggi Katonda kwajjira ekivume ku famire yaffe. Mukama ayibazibwe nnyo. So n'emiryango emirala ng'ogw'obufumbo nagwo mulyango mukulu nnyo, kubanga balabye bangi nnyo abaddugavu abavudde wano ngaaga nti omuzungu yamututte. Mukama yebazibwe, ye ng'alowooza yasoose okulungiwa naye nga takimanyi nti Mukama amututte abeerere baganda be oluggi. Mukama yebazibwe. Yes, nga si yekka yalifumbirwayo nga n'abalala okuyita mu ye abaligenda omulerera abaana. Mukama yebazibwe. Abaligendayo nga jangu onnyambeko ku mirimu, kumbe ye ali baluggi. Ate ebiseera ebisinga Katonda yeewuunyisa omuntu asobola okubasookayo naye ate abayise mu ye ne bafuuka b'amaanyi n'omusinga. Ekyo kitwala famire ekibikkuliddwa negamba nti olwo oluggi tugenda ddusabira, tetugenda ddukkiriza mulabe dduziba mpaka nga tuluggyemu omukisa. Famire ina oluggi olulala nga nalwo lukulu lwe lw'abaana. Abaana luggi lunene nnyo. Katonda asobola okuba nga obulamu bw'oyiseemu ebintu bingi, ensi tebadde nenkanya gy'oli, ebintu by'okusoma byagaana, koze bizinesi ne zigaana, bintu bingi by'opanze ne bikusala. Ne twebaza Mukama wazaalayo ku baana. Mukama yebazibwe nnyo. Wazaalayo kuki? Ku baana. Abaana Mukama abateeka mu famire nga luggi. Yakobo yazaala abaana 12 naye yali addirira omuggalanda. Daba bw'aloota ekirooto ng'aloota ebirooto bya nsi yonna, aloota international dreams. Muwulire ebigambo ebyo. Mwalimu abantu abaloota ebirooto nga bya ku kyalo. Mukama yebazibwe nnyo. Naloose enkima ebba amatooke. Ye yaloota birooto nga biri international. Yaloota famire ye muvunnamira nga taata we ne maama we bamuvunnamira naye nga te ye muggalanda. Naye Bayibuli etugamba okuva olunaku lwe yaloota ne wabaawo ekyegatta ku bulamu bwe ekitali kya bulijjo, ne kyegatta ku musajja oli Yusufu, n'agenda mu buwaŋŋanguse. Naye nga Katonda alinga agamba Yakobo, olabanga asiraanye, olabanga asikattidde. Bulamu bwa Yakobo tuli bwogerako, waliwo bwatuuka ne bubanga obwesibyemu nga n'emikisa gye bamulangirirako ekyamazima nga tegimufaanana. Naye nga ye Mukama agamba oluggi lw'ebyomwoyo lulinga olwesibawo. Oluggi lw'obuweereza, Yakobo nga talina nnyo obuweereza bw'amaanyi bwakola, naye Mukama nga amugamba kiri kimu. Naye obw'obufumbo bwali bumutabuseeko, kubanga Yakobo ye musajja yawasa omukazi omu ne bamuwamu bana. Yali nnaku y'amaanyi, bufumbo bwali bumusaze nnyo. Naye njagala kugamba n'asigaza nga alinayo essuubi mu mulyango gw'abaana, naye nga n'abaana 11 onaddirira omuggalanda oyo Yusufu, Katonda gwe yayitiramu n'ataasa baganda be. Tulaba famire ennamba nga bagitadde ku mbalaasi eri mu kugenda abroad. Mukama yebazibwe. Eri mugenda mu nsi z'ebweru, naye nga ani agitwaza? Omuto eyagenda ng'agendedde ku njegere. Tulekeraawo okubuusa amaaso emikisa Katonda gy'ayingiza mu famire zaffe. Tulekeraawo okwebuzaabuza. Tulekeraawo okukwata emitima gyaffe okugiteekako olukongoolo lw'okujjukira yatwerabira, yatuvaako. Naye tulowoozeyo ekintu kimu, tugende nti oba oli awo mu butamusabira bwaffe kyavudde atwerabira. By the way, kino kankyogere, ffe oluusi tulowooza ku bantu abaagenda ne beerabira famire, naye nga ne famire ze baali tebannagenda, by the way ze zaabaleetera n'okugenda baali bazidduka. Mukama yebazibwe. Baali bakola batya? Nga baziviira. Kanviire baganda bange bano ngende nfiire eyo wakiri kijja kumala. Naye kakati ffe nga oli mu kugamba n'atwerabira, singa nali sikiwuliranga saali kyogedde ky'omukyala eyali ayogera ku mwana we nga yagenda ebweru eyo n'amwerabira nga tabalumirwa adde n'akamu. Kati n'asalawo amuloope mu baweereza. Abaweereza obubaka bututuukako ng'omwana yeerabira muzadde we. Maama nga atuwadde n'ennamba y'omwana oyo twogeremuko naye. Naye olwayogera n'omwana n'agamba nti otyo mulyose ne muntuukirira. Nanoonya dde omuntu gwe ŋŋamba ennaku yange n'abula. Nanoonya dde omuntu gwe nnyinnyonnyola omukyala oyo gwe muyita maama wange ennaku gye yandabya. So
okwogera olugero ng'ebintu biwanvu. So omwana si mulokole naye maama nga mulokole. Naye oluvannyuma lwa byonna twatuuka maama ne tumubuulirira ntumugaa kakati ky'oba osinga okukola bwe kwe kusooka okwesabira ng'omuntu weenenye mu maaso ga Mukama olw'amaziga omwana we ge yakaaba, kubanga omwana we yasibwako mu kkomera ng'akyali Uganda wano, naye ng'amusibizza ye maama we yennyini n'amusibya. N'atuuka mu kkomera n'alwala, n'amutumira ng'agamba mama wange mugambe ajja ndabeko nga obulwadde bundi bubi. N'agamba nti oyo mumugambe mumanyi ng'eyafa, mutwala mu bagenzi. Naye Katonda n'aba wa kisa teyafa, ne bamusumulula ne bamuta. Kakati oyo yagenda ebweru. Kitegeeza ati oyo kati yeetaaga ssaala, yeetaaga kwenenyeza. Naye tuweebaza Mukama nti kyawunzika maama akkiriza ensobi ze nga n'omwana ali lwedde okumuyamba. Yakola statement gye sigenda kwerabira. Yagamba nti mbeera eno neefuna ssente, neŋŋamba naye nandiyambye ku maama wange. Eddoboozi ne lijja ne liŋŋamba towa mukazi oyo ssente, jjukira ebintu bye yakukola. Neŋŋamba wakiri kanzigabe oba nzoonoone nzikolemu ebirala. Eddoboozi eryo lyali liva Magombe, naye nga lirina ekyoto kye bayita ebiwundu maama bye yakola ku mwana. Njagala bagamba mikwano gyange, Katonda atuwadde omukisa kaakano. Mpumbawumba ŋŋamba bwe nti buli famire Katonda gyaganye omuntu agirimu okuvaamu agendeko ewalala. Ne bw'aba avudde mu Uganda kale kye ŋŋamba ng'avudde Buganda wano n'agenda e Tororo, Mukama yebazibwe nga tagenze na wala nnyo. Era Mukama aba aga nti kantaggulule ku luta lw'ennyumba eno njigaziyeko ku nsalo zaayo etandika okuwangula. Mbagamba bulijjo obujulirwa bwange nti nze nzaalwa Kawempaawo, naye kyewuunyisa bazadde baffe nga bafudde ate nakulira Kaseese. Byanjawulo, Kawempe ne Kaseese naali badde nkulira Mukono, Mukama yebazibwe. Naye nagenda Kaseese gye twalina ow'oluganda lwaffe maama waffe omuto, ate naye yali agenzeeyo bibye bya mirimu egyo yafuna obufumbo. Kakati ate amaka ge ne gafuuka headquarters nga buli alemererwa gy'addukira. Mukama yebazibwe. Nga ffe tuli Kampala wano mu Kampala, naye nga ate bw'oba bagambye eti tulinnya basi genda Kaseese tubanga abagenda ebweru lwa nsonga ng'obulamu bw'e Kaseese bulungi nnyo. Era mama waffe lwe yafa ne batugamba nti kakati mugenda Kaseese. Nagamba Mukama atuviiriddeyo, n'ennaku twagyerabira mangu lwa nsonga twalinayo owooluganda abeera ebweru e Kaseese. Kati njagala bagamba nti buli nnyumba ng'eya Zaakayo bwe yakyalirwa Mukama naye ng'agikyalidde olw'okubanga Yesu Kristo yali akyadde mu maka ga Zaakayo n'ebibi bya Zaakayo ne bijjibwawo, waliwo ennyumba Katonda gyakyalira, muganda waayo n'agenda ebweru. Olwaleero omugugu gwaffe guli nti tusabire muganda waayo ennyumba eyo Katonda amukozese okubeera oluggi olugenda okuleeta obulamu, abeere oluggi olugenda okukomyawo ebiro n'ebiseera. Mukama mwebaza, ekyo kye ngenda osembyayo. Ennyumba yonna bw'eba eyitiddwako ebiro n'ebiseera, bw'eba tetegedde kukyalirwa kwayo, engeri ennyangu Katonda gy'akomyawo ebiro n'ebiseera ebyagibwako, akwata mmemba waayo n'amujja mu nju n'amutwala mu nsi endala. Ekika kya Benjamin kyatuuka ne kizaala omusajja nga bamuyita Kiisi. Kiisi n'azaala mutabani we nga bamuyita Sawulo. Sawulo n'akyalirwa okuba kabaka wa Isirayiri. Sawulo n'atakozesa bulungi kitiibwa Katonda kye yali abeesigisizza n'ennyumba ya kitaawe. Obwakabaka ne bubagibwako. Ne wayitawo emirembe ena nga bafuuka mmomboze. Naye Katonda bwe yayagala okukomerawo ennyumba ya Kiisi, bwe yayagala okukomerawo ekika kya Kiisi, yakwata omu ku baganda baabwe n'amuwaŋŋangusa n'agenda mu mawanga g'ebweru. Eyo mu mawanga g'ebweru ate gye yafuukira kaddulubaale. Ennyumba ye, ekitiibwa ky'ennyumba yawe ne kikomawo. Bwe tuba tusoma ekitabo kya Eseza tusoma ennyiriri nnya nga tulaga famire yali edobonkanye nga ku mwana w'omuzzukulu. Katonda akomezaawo ekitiibwa. Katonda akomezaawo ekitiibwa. Ekyo kikolebwa kusaba. Ekyo kikolebwa kusaba. Bameka abagenzi ebweru oyo ne badda mbaze kuziika kitaawe bambi, ate ku lumbe ne bamuloga n'okuddayo ne kugaana, naye nga tebamanyi nti si gwe baloze, bagaddewo luggi lwa nnyumba nnamba. Olwaleero Katonda atwesigisizza Uganda, era mmanyi nti Uganda oba etandise okujjukira abaana baayo ebasabire, naye bunnabbi bwayo butandise otuukirira. Uganda bw'eba etandise okulumirirwa abaana baayo ebasabire, kitegeeza ebigambo bye bajoogerako bitandise okukomawo. Era nzikiriza olwaleero essaala yaffe
teri kubali bweru eri kufa abasigala nga tugamba nti Mukama tuyambe tuleme kubanga Yakobo eyagamba nti Mukama abadde wano naye nesimanya. Tuleme kubanga bagamba nti Katonda yakyalira ennyumba yaffe naye netakola ki naye netamanya. Naye tugaye nti Mukama tuwa amagezi tubikkulirwe tutegeere ennyumba yaffe okukyalirwa kwayo. Ebiro bigenda kutuuka nga abali ebweru tebali nga bwe tubalowooza kaakati naye nga balinga abajja e Kampala. Kyentegeeza kyeki nga bajja ne batulabako kuli Christmas bakomawo bagenda ne bakola ebakola ate ne bakola batya ne badda ne bazimba amayumba ne bazimba amaka. Ekifaananyi kyolaba mu bannayuganda abavudde mu kyalo kye bakola kyennyini kyekikiikiridde ekifaananyi ky'abali ebweru. Mukama yebazibwe. Yes, abantu babavanga mu kyalo ne bajja bakole ssente baddeyo batereeze mu kyalo kati nga balekayo kikola nga baddeyo batundeyo mu kyalo bajje bagule boda boda. Mukama yebazibwe. Era bwe kityo bwe kibadde na kaakati nti oli aleka poloti yakoze atya agitunze n'ekyapa kya maama we ng'akisinze. Kakati bwagenda n'atakola ki n'atadda. Lwaki tebabadde na backup ya Saara? Pumbawumba ngamba bwe nti abantu abalala bava mu mawanga amalala abali mu mawanga gaffe nabo gye bava si birungi nnyo naye balina ekyama kimu baleka ekyoto ewaabwe kyaka era bamakinga sure nga bakiwagira kisigale nga kyaka. Olwo nno mu mawanga gye baba balaze ne balyoka baweebwayo omukisa. Esaala zaffe ziri 3 akaseera kano mu budde bwe tugenda okusaba. Tugenda kwesabira ffe Mukama bye yasigaze eno. Tutandika okusaba nga tugamba nti Mukama ng'omugugu gwe tulina bannayuganda abasigala kutikke ne baganda baffe gye bali bategeere obulungi obw'okuyitibwa kuwayitira famire zaffe balyoke bategeere kibateekeddwa okukola. Ekyokubiri tuteerewo linki teekawo olutindo omukutu wakati w'abaganda baffe abali ebweru naffe abasigala. Oli aleme gamba saagala kudda waffeeyo boddayo ne bakweraliikiriza boddayo ne bakucocca. Ntegerekese bulungi. Singa Kanani teyaddayo kwogera nani ne Nekemeya ye Nekemeya alirowoozeza nti ebintu biki birungi nga tebyali birungi. Singa teyamuwuliza oli yalisigadde agamba ndiddayo ndifunayo kaseera ningenda mu liivu yalisanze n'enju yagwa naye yajja nga n'ennyumba zikyayimiridde naye nga bbugwe yali yakagwako. Twebaza Mukama ku lwa linki eyo. Katonda bwe wabanga mu famire ye wammwe yalina omuntu gwe yatwala ebweru naye nga tewali mpuliziganya era mumulaba bulabe ku Facebook ne mulayikinga naye nga akolaba naye n'alayikinga tewaliwo kwogera nti mwasuze mutya. Mukama yebazibwe nga waliwo ekyabaawo waliwo ekyabeerawo. Linki eyo Katonda agikomyewo. Ekisembayo nga kyekikulu ennyo ensonga lwaki njogedde obubaka buno kwe kuyitibwa okuli ku ggwanga lyaffe erya Uganda. Katonda kwakwese mu bannansi baalyo abali ebweru. Mukama yebazibwe nnyo. Yes, kwe kujjukira nga tusaba nga tuga nti Mukama nga bwe biri nti byebiro by'okukyalira kwa Uganda tusaba eddoboozi lya Katonda nga bwe lizinga lyogera ku Uganda era litandika okuwulirwa ne mu baana baffe abali mu mawanga g'ebweru. Bagambye Emperor Silas nakati bamutwalanga Katonda. Abasajja be bayita abarastafarians abasiba maduredi. Kigambo Rastafarians kitegeeza abagoberezi ba Rastafari. Tafari ye yali Emperor Silas. Gemanya g'amatuufu bamuyita Silas mu ngeri ya kumujjajjatta. Bwe yagendayo gye bali abagwira abasajja baali abazzukulu babaddu bwe balaba omuntu afaanana nabo mu kala ng'abagamba nva gye mwava nzize kubagamba nti muyina destiny. Babagamba nti temuyina roots temuyina buvo. Nze ekindeese kubagamba muyina obuvo. Mukama yebazibwe nnyo. Muyina obufo. Era bwe bayimbanga ennyimba zaabwe nga bagamba going back to our roots bo nga bamanyi nti roots zaabwe ye Africa. Abo be basajja abaavujjirira independence z'amawanga ag'enjawulo politically. Ku luno tetuyita bavujjirizi b'amawanga ga buddugavu politically. Tuyita abanaayimirira mu kituli ku lw'okuyitibwa okuli ku nsi eno. Mukama bampeera omukisa.
kale tumike ku bigere byaffe. Ntegedde ng'oyina essaala. Waliwo agamba nti ffe tetulina n'omu yagenzeeyo. Naye ndowooza era Mukama yakuleese obeera alisooka okugenda. Yes, obeera asooka. Ate nze nabagambye nti ne bw'ova buvi wammwe awo ebwayise n'ogenda e Soroti, olwo Mukama atandise okugaziya ku famire yammwe. Otandika okulaba abeewamwe bye batakola nga ki? Bye batalaba.